tuliriza eggwanga eritibwa Saudi Arabia tutegedde nti erituuse ku nzikiriziganya n'eggwanga Uganda okusonyiwa abasibe bannayuganda babadde bawangalya munda mu ggwanga eryo mu makomera gaayo bagenda kusonyiyibwa era kitegeeza nti bagenda kudda ewaka. Mawulire ge tuyina galaga nti bagenda kusonyiyibwa era bagenda kudda ewaka. Ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabaddeko enzikiriziganya wakati wa gavumenti y'eggwanga lino ne gavumenti y'eggwanga lya Saudi Arabia okubaako abasibe abawerako ababadde mu makomera g'eggwanga eryo eritibwa lya Saudi Arabia bangi baakwatibwa nga baana ba buwala nga ne contracts zaabwe zaggwako naye nga bali munda mu ggwanga eryo eritibwa lya Saudi Arabia ne bakwatibwa ne basibibwa. Kaakati tutegedde nti diiru ebadde finalized wakati wa gavumenti y'eggwanga lino ne gavumenti y'eggwanga lya Saudi Arabia bano bagende maaso n'okuba nti basonyibwa bakomewo kuno newankubadde era tugenze maaso n'okuba nti tutegedde nti abali ku misango eminene abo tebagenda kusonyibwa. Abali ku misango eminene bo bagenda kugira basaavinga amole ge tulina okuva e Saudi ne Uganda okutwaliza awamu bwegato bwongera okulabika nti gategeeza Saudi ekkiriziganyizza ne Uganda esonyiwa abaana bano n'okusinga nga babuwala bagende maaso n'okuba nti bakomawo e Kampala okusinziira ku ebyo bye tugenze maaso n'okulabika nti tulengedde. Kale no tujja kwongera okubuulira ebirala ebikwata ku nteekateeka ebaddemu mu Saudi no ne gavumenti y'eggwanga lya Uganda tujja kwongera obikuleetera ampolampola. Naye akaseera kano nkutwala e Cameroon eyo omukulembeze w'eggwanga eryo gwe bayita Paulo Biya kyaddaaki kyakomyewo munda mu ggwanga eryo eryitibwa erya Cameroon okuluvannyuma lw'okumala ebbanga ddene nga talabwako. Gavumenti y'eggwanga erya Cameroon bw'etyo erangiridde musajja mukulu myaka 91 egy'obukulu Paulo Biya nti akomyewo. Engambo zibadde empitirivu nnyonyi ddala speculations okuteebereza ku bulamu bw'omukulembeze eggwanga lya Cameroon myaka 91 egy'obukulu akulembedde emyaka 42. Abamu babadde bagamba nti omukulu yafa dda nti nga gavumenti eri mu kwebuzaabuza, abamu nga bagamba nti kirabika abadde mu mbeera mbi nnyo. Kyawalirizza ne gavumenti sabbiiti ewedde okuwera media houses okwogera ku bulamu bwa Paulo Biya ne social media obutaddamu kumukubaganyako birowoozo. Naye amawulire ge tulina okuva e Cameroon bwega tugategeezezza nti President Paulo Biya ng'akozesa ennyonyi empangise akomyewo akawungeezi akayise avudde mu kibuga ekiyitibwa Geneva. Ennyonyi emusudde ku kisaawe ekya Yaounde Nsimaleni International Airport mu kibuga Yaounde ekikulu ky'eggwanga Cameroon. Omukulembeze akomyewo era atuwuliriza. Kakati bana gavumenti kyekoze okukakasa nti akomyewo ku UBC ey'eggwanga lya Cameroon ku bagenze ku UBC eggwanga eritibwa lya Cameroon bamulaga nga atuuka muleme gama omanyi ennaku zino abavubuka mulwawo okukkiriza nga era alabika gumwalesa si ye. Kakati kye bakoze omukolo bagulaze nga atuuka, bagulaze live nga atuuka era nga abakulu mu gavumenti bamwaniriza okuva mu ddwaliro yadde tayogedde. Naye kyebakoze kibadde ng'ekigenderere bannansi okukakasa nti omukulu akomyewo. Omukulu bagulaze live ku TV y'eggwanga Beya ng'agenda maaso n'okulabika nti akomawo. Abadde ne mu kyalo gwe bayita Chantal ne balinnya emmotoka ne bagenda maaso n'okulabika nti beeyongeddeyo mu lubiri lw'omukulembeze w'eggwanga. Ebintu nga bitambudde. Kaakati tutegedde nti era gavumenti kyekoze ekuŋŋaanyizza abantu ku kkubo okumwaniriza abadde balina ebimuli. Bazijukizza General Museveni juzi lwe yalwala mukko omanyi yalwawo okulwala bulamu bulungi lwe yalwala mukko abantu basooke batwale ebimuli wali Nakasero nga batwalira omulwadde ebimuli nga bataddeko amannya nti nze gundi eweegindi nkwagaliza okussuuka obulungi mubijjukira ebyo General Museveni lwe yalwala. Naye kakati wano ekibadde e Cameroon okuva ku kisaawe kino ennyonyi weemutadde wabadde waliwo kilometers 22 okutuuka ku lubiri lw'omukulembeze w'eggwanga. Kibakoze baleese abantu nga bambadde t-shirt za Biya ezimuwaana muzeeyi tova ku main muzeeyi bambi tofa tukyakwetaaga
tuyambe tofa tukyakwetaaga nebagamba nti yeggwe gubayogera nti olitufuga paka emirembe n'emirembe amiina yakabafugana mu 2 wa myaka 91 ne babadde ku kkubo ne bagamba nti kyekyo muzeeyi ba supporters bayambadde bu outfit obuliko bia ne bagamba nti muzeeyi tugeza nova ku main bakutezi banners ezigenda masonuke kandi zimwaniriza okukomawo kati era ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bwe babeera nagamba nti tukitegedde mwasasuddwa mubadde mukimye t-shirt bwe bityo naye nga bia bamwaniriza ebintu ng'ebigenze masonuka nti byetambudde batuuse n'okukola zi billboards okwetoola ekibuga nga bamugamba welcome back ekibadde Cameroon okimanyi bakutte zi billboard mu kibuga Yaounde ne ku kuba erigenda ku airport billboards ennene ne baziteekako welcome home Mr. President of the Republic welcome back. Kati embeera bweti bwebadde Paulo Biya kawokadda myaka 42 nga abafuga myaka 91 gy'egyobukulu ekibiina mwasinzira okukulembera kyagambye dda nti waali ne mukulondo okugenda okuddako kale nno omutima kakati gubali wamu munda mu ggwanga eryetibwa erya Cameroon abadde beesunze okubika byabakalidde edda ku matama omusajja mwali Paulo Biya nga bwe twongera okulabika nti tubirengera akaseera kano kennyini gwanga ku gwanga eggwanga eryitibwa erya Ukraine balina kye baleese ka sitingi Aba-Ukraine bamaze okulangirira nti baleese ka sitingi akakubi akagenda okuwuttula akagenda okusaanyawo drone z'abasajja aba-Iran ze bawa Russia zibayita zi Shahed. Ukraine bategeezezza nti bulijjo babadde mu kkolero nga bayiiya ebyaddala drone y'abasajja aba-Iran gye bayita Shahed Iran gye yawa Russia ebadde bayisa bubi kati baatuula ne bagattagatta obwongo balabe kye bayinza ogikolera ate nga balina okikola mu bwangu kubanga Shahed ebadde yokya ebibuga bya Ukraine ng'ebimalawo bumazi. Shahed made in Tehran, Iran. Kakati finally balangire ne bagamba omuntu anaawona ku Shahed y'omu Iran. Ukraine bagambye nti drone gye baleese gye batuumye Sting, a new drone gye batuumye Sting bagikoze specifically to track and intercept Shahed type attacker drones. Bagireese ng'omulimu gwayo kwenganga drone ya Shahed. Bagambye nti eno tugireese Sting omulimu gwayo kutrackinga na kukola interception ku drone gye bayita Shahed. Atuuliriza Sting oba FPV first person view buba erinnya lyoyinza ogiyita eddala first person view. Sting bagamba nti it can chase and neutralize Shahed drones of conventional air defense systems. Bagambye nti ejja kagoba ejja neutralizinga eka intercepting nga benga lekakyasobola gira bagamba nti technology gwe bataddemu kubanga bagamba nti ezimu twazifuna eza Shahed ne twagala okulaba components za Shahed twazifuna bwe twazikubanga kati twagala tulabe tutandika okuyiiya tugiyiyiriza tutya tugineutralizing ereme tuyisa bubi. Kati bagamba nti they are done bakimaliriza bamaze aba Ukraine bagamba tugenda okukubira drone zino. Kati bagambye nti Sting aba Ukraine gye bakoze egenda kubeera able to fly at altitudes approaching to 10,000 feet. Ejja kuba esobola okubuuka mu bwengula etumbire mu fuuti omutwalo mulamba. Kati bagamba nti with a speed of over 100 miles per hour, buli ssaawa ng'esobola okudduka mu mayiro 100. Kati ne bagamba nti a new weapon Sting will be operated from the ground
using VR goggles wansi ng'omuntu ali wansi kyovula bagiyise FPV first person view asooka okulaba yakuba first person view ajja kuba akozesa VR goggles ng'ataddeko kakati asabule ali wansi eri waggulu mufuute omutwalo mulamba nga bakuba shahidi y'omu Iran bagi interceptinga bagi trackinga oluvannyuma bagikube ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula kakati bagambye nti ekirala lwaki bagenda kuzikuba nnyo nti zino bakozesa ssente entono ddala okukola sting kati ate shahidi ya bbeeyi erina kye bayita lower production cost si kakati ate shahidi yo ya bbeeyi kitegeeza nti awo mu Russia babeera bamulina Russia nti yakabakubaza shahidi 623 kasookedde nga guno omwaka gutandika Russia yakasindikaza shahidi enkola y'omu Iran 623 Ukraine egenza okulaba nga kisusse n'egamba katoyiye baleese ka sitting bagamba tugenda okukubira drone zino bajja kutuwulira ebintu nga bwe bitambula kakati Ukraine eyo America bategeezezza nti agenda bawayo obukadde obulala 400 baziyambise mu kugula ebyokulwanyisa obukadde obulala 400 Minister Lloyd Austin wansonga zaabwe kwenda okuva America akakasizza nti bagenda bawa $1,000,000 endala 400 ne tutegeera nti eggwanga etibwa erya UK lyo libagambye nti tegenda bawa loan ya billions 2 mu bukadde 200 eza dola zigenda kozesebwa okulwanyisa Russia amanyi abasajja batadde ssente mu kulwanyisa Putin ne Russia naye ssente zinnaba kukola bulungi kubanga olutalo ebyaddala Putin akyalwana kati Bungereza yine egamba nti erina billions 2 mu bukadde 2 ensimbi eza dola endala loan egenda eri Ukraine kyokka Ukraine tejja na kwetaaga kusasula yadde bagiyise loan kyenkana bagiwadde ssente mpitirivu bage lwanyisa Russia America egambye ffe tulina obukadde obulala 400 obwa dola lwanyisa Russia okitegedde kakati abasajja batadde ssente mu Ukraine naye olutalo lwamulema ssente byakulwanyisa byonna bizze naye olutalo lulabika ng'oluganye akaluka America kengedde era tutegedde nti Trump akulembeddemu Kamala Harris naddala mu bawarabu Abamerika Arab Americans akalulu bagenda kawa Donald Trump abawarabu nga Bamerika Arab Americans tutegedde nti Donald Trump 5.5 ku buli 100 Kamala Harris 5.3 abawarabu nga Bamerika bajja kulonda Donald Trump okusinga okulonda Kamala Harris okusinza ku kunoonyereza okukoleddwa emikutu egy'enjawulo bagambye nti abawarabu nga Bamerika bajja kulonda Donald Trump America bwasemeredde akalulu kagenda okuba ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja akitegeeza nti nnaku ntono ddala Abamerika bajja kuba basalawo pulezidenti waabwe addako kubanga kikakafu nti Joseph Robinette Biden Jr. atagenda kuddamu kwesimbawo kubanga yakakasa ddamu bwe bitambula era bwe bitambudde olunaku atuliriza olwaleero ojja kukkiriza tukome wano ebisigaddewo nabo bifuna programu ya Mpulidde Kamenya yenza omukugu Lukungu NUHU tubadde tutambula ne bannaffe aba MTN kwagaliza akaseera akalungi n'okusigala nga owuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo nyiga *100*2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa